kasenge nsobola okwogerayo obugambo butonotono nga bubiri busatu amina yakula nze Father Kiibi Katerengena ensangi mpigi St. Joseph's Catholic Parish empigi kitaffe Ssaabasumba Kiyangabanga bwali mukulu era gyenvudde okujja Lumondi bayitali mujja emundabako waliwo omusajja omukazi yali unknown yagamba that you may be complaining about life but think about somebody who died yesterday. Ate nagenda okusoma approximately every year we lose about 56.6 million people. When you calculate about 1.8 people in life, maybe complaining about your spouse, now going to think about those who are looking for companions everywhere. Now going to complaining about Nabo. Then I'm going to go to Abagenda. You must celebrate it, you must live it. Now, but you're not going to know which we know people some come out. Omukubachala bengoberera n'empulirizaako ye Oprah Winfrey yagenda ku university nga waliwo abasomesa n'abayizi n'abagamba namuzibirize n'abagamba breathe in and out 3 times obamala n'abagamba say thank you 3 times obamala ogamba thank you n'abagamba webaze Mukama nti okyaliwo webaze Mukama nti okyali mulamu bantu bafa omwaka guno gwokka bantu bangi bafudde emyaka 3 mabega nasomanga 17,000 people died in the USA out of depression nebazanga Mukama kyekola every day buli wensuubuka nga sinaganga kintu kyonna naba Mukama thank you for the gift of life mwebazanga Mukama buli lunaku olukya kubanga bulukya tomanyi oba onaalusibya akantu akokubiri nebaza okuja okusabira abayimbi bannaffe bannakatemba n'abalala kino nnyo okusabira abaafu bannange buli muntu yenna ng'olina omuntu yafeewo omusabira waliwo omusajja mafia yagamba when you honor your ancestors honor you bw'ojjukira bajjajjaabo n'abantu bonna abamanyi abakufaako nabo bakujjukira n'okuwa ekitiibwa so tujjukiranga bannaffe abatufuddeko naye njagala basabayo obulamu mbasaba nze abantu batuka celebrity priest naye ebintu bino si byangu naye mwe mwampeesa erinnya eryo nga nsabira omukuffe abayimbi wano naye nzudde kyemuyita mu kizibu obulamu ebbanga lyemaze mu bwafaaza okusobola okufuna akantu konna kookola ne kasigalawo to be able to do what can out to live you must balance God and your life. Mufune ngobudde mwesabireko mwekwase Mukama abayambi obulamu bwammwe buzibu n'eggwanga lyetulimu buzibu ebigaano buzibu njagala kubasaba mwekwase nnyo Mukama nga mwesabira nga tonnavawo gy'osula oba bw'osuze bonna oba osuze Bulaaya oba osuze bwa mukeeranga ne mukwasa Mukama ennaku zammwe ne mukola osobole okutuuka okufa olina akantu kolesa emabega then akantu akalekajagala okubasaba ennaku zino waliwo ekintu nze kinyiiza mugenze ne mukompozinga ennyimba ni waliwo bannayuganda abantu abanafu abakulaminga ennyimba ezo ne baziyimba bulungi nnyo ne bafu nze mbakwatirwa ekisasaabauma mwongere okukolako kyemusobola oba kinaasoboka simanyi muyambe abayimbi beeyimirize mu kitone kyabwe kyangu wano okuyimba n'otuuka okufa nga tolina kandi abayimbi abamu abaali abamanya bayingidde politics ne bagwa tebaliddangu teekawo abiri olabe abamu bafuuka ntiisa bayingira ebyobufuzi olwo nalabye ku TV nga ku social media yabadde akasaati katugamba njagala abawuma mugezeeko okuyambako mu mbeera eyo bannayuganda bakulaminga ennyimba ne baziyimba ku mikolo ne bafuna ssente ekyo sikyagala nze nga nze omuntu n'ekyokubiri njagala kufuna copyright ng'omuntu akasembayo mu nsi muno buli muntu yenna ekkatala liririmu to become the best version of yourself
I've been encouraging people to live one day at a time but free. Omusajja Les Brown yagamba, live full, die empty. Buli lunaku olina obutikitiki emitwalo 8,640 njagala okubasaba buli omu gy'obeera mugezeeko to enjoy your life because we live once. Mbasaba buli muntu yenna osiimuukeko naye nga Father Kiibi ojja kutuuka nga nasiimuukawo. Buli muntu yenna gy'oli weyambise your time to make your presence felt. Weyambise obudde ng'okyafuna akasente okufuna ky'ofuna mu kuyimba kwo. Buli muntu yenna beera n'ebirooto byogezako okutuukiriza oba weezimbe buli kimu kyonna ky'osobola okukola kikole. Mbasabira kintu kimu, Mukama abakuume. Mbasabira mwongere okuganda mu bantu. Mbasabira Mukama Katonda ayogere balyako feva, ayogere ku bigambo ebiwoomerevu ebisobola okuyamba abantu. Nze abeera mu bantu mutuyamba nnyo. Eggwanga lirimu ebizibu bingi, ikonomi obwavu bwe bwavu. Ennyimba zaabwe twakikujuza grounds, abantu bajja ne baliowa emyoyo. Mwongere mu maaso okukola omulimu ogwo, mwongere okuyamba bannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe. Buli muntu yenna nga weetaaga kereziya okuyamba nyaffe kereziya mukule, mwongere okutambula naye ate tejja kubeerabira. Nsanyusa nnyo okubeera wano nammwe era tukwebaza naawe. Abooluganda, Omukama mulungi obudde bwonna. Yimiridde wano kulwa Cathedral Administrator Father Achilles Mayanja Sali, wadde omukulu onambise Cathedral Administrator naye ndiwo mu linnya lye, si yenze. Twebaza era nsaba munneegatteko, twebaza nnyo nnyini ddala Kitaffe Ssaabasumba Pawulo Ssemogerere olw'omukolo guno gwatukoledde olwaleero. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Era tuddamu okwebaza n'okusiima ba fathers ababaddewo mu kitambiro kino nga bwe bayanjuddwa. Bassebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abalubaga Cathedral Foundation nga tukulembeddwamu Dr.